kati bw'otunuulira Nammere Golooza ekifo bakimuwadde nti yakola bulungi abadde akola ng'ani. Yazze mubaka mupya w'e Masaka. Olwatuuse ng'omubaka omupya ne bamuwa. Kakati Buganda musanyuke ab'e Buddu bannamasaka muyoge ajja kubawa eggambo baate bw'agenda mu maaso ga Kabaka ne bannange Nammere sitooka opya nfuniddewo n'ekifo waliwo abaluddeyo tebakirabako. Nze nabagamba abo abakazi bonna ba Shamimu Malende kubanga Shamimu alondebwa ziggeto. Be bano be twali tugamba nti abagagga temulonda naye ffe ab'omu ggeto tukola ki? Bwe muba munoonya obulu mujja mu ggeto. Kati Shamimu yakozesa advantage eno mwali mu Kampala. Mutalina kyayinza kuyamba ku baana ba ggeto yadde ekintu ekyakakadde akamu. N'agenda mu malwaliro ga ssente nga n'obulwadde buli feeke kakati ng'ogamba ayinayo abantu. Bamuyita Mama Kampala. Nze sisobola kati ate sikyasobola nze omutima gwe bazze batulaga. Nina ababaka 3-4 mu NUP. Naggwedde muteeko okwo. Ninawo Ssennyonyi. Ninawo omulala bamuwangula. Bani? Geoffrey Lutaaya. Geoffrey Lutaaya. Bamubba. Be babaka bo bwali be babaka bange. Okuvaawo kwa Bobi Wine kuno kwaliba ng'ate kulina kye kwatuyamba. Ffe nga ffe. N'abalala ababadde mu struggle. Osanga singa tulina mukama waffe mu kkomera. N'abalala nga bali mu makomera. Bo abasigala mu bigere bya Kyagulanyi Waatali bakoze batya gy'oli bakola batya emirimu bagikutte batya? Emirimu tebagikutte bubi kuba sinnawulira complain yonna evaawa eri Ssennyonyi nti oba bakoze batya oba ono omukyala w'engulwani nti oba waliwo ensobi ezikoleddwa. Wabula kye nalabye aye n'enkisiima yagaye bafuuti soja abaluddewo bano kitegeeza balina bye bagenda okuweebwa babe nga batandika obulamu naye ng'ate tebagobeddwa tebawummuziddwa. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Ntandise otusalaasala ebirungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya nail. Nenjiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze, nenjiwamu amata, nenjiwamu amazzi, awo nentandika okukandingana. Nendeeta butto wange okuviira mu nail, nentandika obusalaasala mu pieces nabadde njagala. Awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala, awo nembujjamu nga buwooma. Awo nga we mubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako. So gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo, osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Zelujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetolola ensi yonna. Nkomyewo ne Senior Kabaya. Senior Kabaya yaliwo okumbuulira ebintu ebimu byennyinza okubanga nange simanyi lwaki biringa we biri. Naddala ensonga ezikwata ku Bobby nsookera wuwo. Then kaakati we tujja mu nsonga zino ezaffe ez'eggwanga nazo waliwo abakkiriza nti Kabaya waateekako ekirowoozo ebintu biba biwedde. So respect. Kabaya ogamba otya? Ndi bulungi. Ebintu bitambula. Mpola. Struggle ogirimu wekka. Anti yegombo kati kanjirimu ne Mama Maria. Pozi wajikwasa Mama Maria. Omanye ng'ombe yazze mu kibuga. We bakulaba ng'oli wa struggle kati bakugamba ogirimu wekka. Lwaki? Betulaba balayira basanyufu nga balaga ebyabwe byawedde. Betuwulira kati bahona lebonga nkerettanyi bye boogera oluusi ffe bitulema okutaputa. Naddala abagambibwa okubeera mu struggle. Oba onfuna ne batandika tugamba kano k'abagezi. Ne tugamba bino byatandise ddi. Kubanga mbadde manyi struggle tugirimu ffenna nga omuntu atukulembedde bw'avayo n'ayogera. Ffenna tujja kutegeera kyakola ki? Kyayogera. Nga tebikyalimu nti byabagezi bokka. Byatandise ddi ebyo?
nga twogera ku kya struggle ogirimu wekka. Ogirimu wekka. Ebiseera ebisinga n'oyo akyogera naye bw'aba akiraba naye kambajjukize. Nze omanyi nsinziira nnyo ku byaliwo. Yesu yali ku struggle. Ng'era ali ku struggle ey'okulokola ensi eno. Naye bantu bangi be yatambula nabo okwali ba Peter, baani, ba Yokaana. Okitegedde? Naye bonna tebaalina nzikiriza y'emu nga Yesu gye yalina. Naye nga nannyini struggle nga bwe nagga nti twakugamba oli principal ne Yesu ne bamuyitirawo Yesu. Struggle ebaako agikulembera. Kituufu. Era wankizo nnyo okuvaayo okwogera ekinaakolebwa oba ekinaabaawo. Bw'atavaayo kwogera tusooka ne tulinda. Musirika. Kubanga Yesu yasalangawo n'agamba tugende Salaveezi kati ne bagaa tugende Saidoni. Abalala nga bagaa tugende Saidoni yaga tugende Salaveezi. Ye kapiteeni wa struggle. Okitegedde? Kakati bano abantu kubanga n'abavubi be yatwala abasatu kuba baali bana ne kuliko omuvubi eyasigala. Kati kino nze ndi mu bagamba lino lyato lya Nuuwa kati lino eryato National Unity Platform gwagamba nti struggle tugirimu ffekka oba nze Kabaaya ojja kumanya wonaagiyingiriramu. Kubanga singa Katonda anyiiga asobola okuggyawo omulembe gwonna. Era yajjawo omulembe gwonna n'agamba abo tebalina makulu kanoonya abalala ate kati. Ate Kabaaya agamba nti struggle ogirimu wekka olwaleero omukulembeze waayo taliiwo ate asirise. Gwe kati musajja olutalo Bobi Wine lwalwana mmwe temusobola dutegeera wabula gwe tulwanyisa yakimanyi nti naye ono byakola naye yabikola ku bulijjo naye atugaatoge abazungu ondoopa mu bazungu bakole kyate naye nga yagendayo era naye yaddukako. Kakati fe olw'okuba tetwaliwo nga tetumanyi byaliwo kati n'abalala bakola nabo olw'okuba nti tetumanyi byaliwo abateekamu embeera eyo ne bagamba aye yadduka. Era kati bo kye balina okukola omanyi kuno okubba kwa kwekangabiriza bakulu twabbibwa akalulu. Kati n'ebigambo bye mutuwereekereza nabyo tugenda okulaba nga tebirina makulu. Katwogere ku kusirika kwa Bobi Wine olowooza abala ki kubanga luli twali tumulabanga ku mikutu gya artist apostinga kati nga luupu yafunye obwa luupu n'amuyozaayoza n'apostingako bakubali mwezo kati nga yakutteeko mu kya kanso n'amuyozaayoza Nubiyaniri yayingidde office n'amuyozaayoza olwaleero bonna asirise. Omanyi kye bayita olusirika? Olusirika omanyi kye bayita set apart oba kyekiriwa byonna obitegedde. Set apart omuntu asobola okweyawula era n'alisabye buli omu nga tuli mu lutalo luno funayo akadde otuulenga ggwe wekka okumala ennaku olowooze mu bigambo by'oyogera ebyo nti asirise. Kati n'ono asirise ne Yesu yagendako mu lusiisira lw'okusaba okumala ennaku. Aba abadde ajja ayogera abadde ayogera ne kati asirise naye nze nange kambagamba ekiddako essaawa yonna eddoboozi ly'okuvaayo obulungi tugenda kuwulira ne ku luyimba olwogera ku ebyo ebiri mu ggwanga. Kati ako akayimba mukalinde gw'okaŋŋambye naye nze nkimanyi bulungi wagenda kuva amaloboozi eno ewaka wendiwe ne Uganda wabeewo n'amaloboozi agava Bobi Wine gyali ng'ebintu ebyo bigatta ng'era bigatta ku struggle. Neza n'okuba mbyogera kati nga mukulu Kyagulanyi Bobi Wine ali mu studio ng'afulumya luyimba nga byonna bye mbadde mulinzi ayogere agenda busa obubaka obwo mu luyimba olwo. Naye kati golaba obutabera obwa Bobi Wine ebintu bitambula nga bye byalitambudde gwe nga munna struggle. Si biwe bitambula bulungi naye bw'okitunulamu byalitambuddeko okusinga awo oba n'okuba nti okuvaawo kwa Bobi Wine kuno kwaliba nga ate kulina kye kwatuyamba ffe nga ffe n'abalala ababadde mu struggle. Osanga singa tulina mukama waffe mu kkomera n'abalala nga bali mu makomera kubanga tulina endowooza egamba bano abantu engeri gye beeyisaamu lujja
beetegefu otumalawo bakyogera nadda ne bagamba gurupu ya Kyagulanyi eyo lwakuba ekyagaaniddewo naye nga baatuwooninga dda era bannaffe bangi bali mu makomera abalala fe twali tumanyi n'ebyokuwamba byaggwa nene leero bakyawamba gwe bulutiiki tomumanyi oyo omuwala naye ali mu kkomera so ebintu kibulaabulamu nga taliiwo principle kintu tekibulamu kuba ndaba ku kitebe emirimu kati gitambula ekintu tekibulamu mugambe bugambye ekintu kigenda mu maaso kati tujja kankulaga ekintu kino weekiri ate okumanya weekiri kyalema n'abalala nze kwe nava ne ŋŋamba opposition ebadde ekolagana ne mwami Museveni singa Bobi Wine avaayo na ŋŋamba nti sente zakozesezza okuzimba ekitebe n'ebitebe by'ozoolaba ebintu byazaakola nga sente ezo ze zibadde ziva mu gavumenti eza iPod sente ezo Bobi Wine n'asobola okukolamu ebintu ebyo mu myaka egi 5 wadde Besigye musibe ne banne kati nze ndi mu kugamba bino Besigye abadde akolagana bulungi nnyo n'abasajja abo era n'okusibwa kwa Besigye oba mmwe muli eyo munanyiiga mwe munyiige ye kamalirize firimu ye kubanga bonga nti Besigye ne FDC babaddewo nga be balina ababaka abangi emyaka egiweze ng'era bagenda ne batuula mu nkiiko ezo nga sente ziweebwa ekibiina tebalina yadde akabiina akagundi akatonotono wali nti akatebe kaako tewali ogenda okulaba Mao ne banne gwe batwala eri naye nga talina kati ate ne kikwewunyisa nti Mao gwe bakwata ne bakozesa okusobola okuggyawo sente ezo ezibadde zikola ebyo alongoosa mateeka n'ayitiraawo ne banyiga Kyagulanyi mu sitayiro eyo nga kibafa ki agenda afukamire ye yeetonde mbu bamuddize sente ezo ye kyatakkiriziganya nakyo kakati ebiddako byonna bino mubisuubire ng'ekitebe NUP tekikyalina sente zekifuna kuva eri mubali mu gavumenti era tevaayo omuntu babadde bakikozesa nnyo sente ng'atwala sente za Museveni nedda olwaleero tekyali sente ziva wali kujja mu NUP ekyo nakyo mukimaze okukikola naye nga kyebafa kiiki Bobi Wine agonde batuule bateese sente zimuddizibwe ekitagenda kusoboka kati wadde taliiwo ne baba n'ekiri nti wali we babadde bamunoonyeza ennyo ye bamukwate bamuteeke munda bamukkirizise ffe nga tugamba okubulawo okwo kituufu nnyo eyo bali ku kitebe wakuteekawo abakulembeze nga nabo kitegeeza wabateekawo ng'obamanyi nti basobola kyekirungi kya NUP bo abasigala mu bigere bya Kyagulanyi Waatali bakoze batya gy'oli bakola batya emirimu bagikutte batya emirimu tebagikutte bubi kuba sinnawulira kompuleeni yonna evaawa eri Ssennyonyi nti oba bakoze batya oba ono omukyala w'engulwani nti oba waliwo ensobi ezikoleddwa wabula kye nnalabye aye n'enkisiima yagaye bafuuti soja abaluddewo bano kitegeeza balina bye bagenda okuweebwa babe nga batandika obulamu naye ng'ate tebagobeddwa tebawummuziddwa muli baddembe okuba nti mwegatta n'ekuba n'ababa bazze abalala ye kyakoze aleese kyenji nti bano bakolamu ne si mmwe mugenda okukola mwekka ne bano basobola okukola so bafuuti soja baagala bafunira byakukola bayisobola obbafunira ekiddako ezo siteepu ze nalimu nti tukuumira omuntu mu kifo kino n'ayitawo n'adda sayidi eno nti asusseewo leveeyo kati bo basobola okuba ate abawi b'amagezi ku bali nga bwegga nti abavubuka bondaba nabo wano mba nabo lwa nsonga nti yeemu ye ttiimu gye ŋŋenda osindika mu ziggeto okubanga babeererawo bannaabwe okubalaga biki bye twagala bakole kati ne NUP bweri yategeka abakulembeze baayo omukulu Joel Ssennyonyi bamuddiza ekya leader of opposition bakimuddiza balonze ne shadow cabinet si wabi
nawe tukina ku bizima Asanyonyi simwine yakola na nnyo akoze nnyo ayanisa abantu oyo nagendako ne ku ddwaliro ly'Erubowo abasajja ne beerabisa kati ekikonfide ekyo kye twagala Zaake kye batakyayina Zaake takyakiina takyasobola kati abo bazaake bebo bo bateredde bagenda kulya tebali ku bannayuganda tebali ku kinabo batereza bulamu bwabwe ate tunagenda okukimanya Kyagulanyi ng'alinawo abantu nga bana bataano nze nabagamba abo abakazi bonna ba Shamimu Malende kubanga Shamimu alondebwa ziggeto be bano be twali tugamba nti abagagga temulonda naye ffe ab'omu ggeto tukola ki bwe muba munoonya obulu mujja mu ggeto kati Shamimu yakozesa advantage eno mwali mu Kampala mutalina kyayinza kuyamba ku baana ba ggeto yadde ekintu ekyakakadde akamu n'agenda mu malwaliro ga ssente nga n'obulwadde buli feeke kakati ng'ogamba ayinayo abantu bamuyita Mama Kampala nze sisobola kati ate sikyasobola nze omutima gwe bazze batulaga nina ababaka 3-4 mu NUP naggwedde muteeko okwo ninawo Ssennyonyi ninawo omulala bamuwangula bani Geoffrey Lutaaya bamubba be babaka bo bwali babaka bange abalala siina tonyumiza mboozi era buli ekijja twambalagana si batuufu abantu abamu si batuufu bannayuganda balina embeera gye batadde ku bantu bano betulonda mu bifo ebimu naye ng'era kivudde eri gavumenti nga baga omubakawo si wakukugulira sukaali omubakawo si wakukugulira kyakulya wabula omubakawo wakugenda kukuteeseza ebyo ebinaateekebwa mu nkola nze saagala oyo omubaka nze si gwe njagala oyo mu opozisoni yange njagala omubaka akola kyenkanya eri abantu b'owansi nti gw'ofuna miliyoni 2 omwezi kitojjaako obukadde 2 n'obuteekayo mu bantu neggwe oli mugamba nze mbateeseza bw'ovugamba motoka agakabi bw'okola ki bikome ku generation eno oba ku kino ekisanja ekiwedde kino ekisanja bw'obanga oliwo NUP ng'olowooza okujja weesimbewo mu Kampala ngenda kuba nkukuba bukubi nze ntandikidde na wano leero jangu ng'olina by'otukoledde nga tonnajja kwesimbawo singa bano Malende be baleeta ne bayitira ku kaadi ya Kyagulanyi Malende mwamuggyeko engalo ate bangi nali mmanye byakusaaga mu kibiina mwennyini mulimu abaŋŋambye twamukoowadde omukazi oyo Malende munda abaana bali wali ku kitebe bo beewuunya omukazi oyo Shamimu Malende yagambye ebitalina makulu tabiwa makulu bwe yagambye yakijje kuki yalabiseewo ku parliament awo nanti bino bamugamba mulwadde nnyo babadde bamanyi nti yazzeeyo talina bulwadde bumuluma kabina kayina n'ebyo by'olaba akola mu kulayira ogenda oseka ggwe mukazi ggwe olumala okulayira balina kye beekweka kubanga mu M7 bamumanyi mukambwemu kati bo balowooza kati singa mwana oli MP wa Kampala aliwa oyo omwana gwe baasiba omuwala gundi Olivia Lutaaya era Olivia n'ava mu kkomera ng'alina empapula ezimala Olivia tukwagala mu Kampala mu kifo kya Malende ate buli mubaka wa NUP ko Zaake ebisanja byo biweddeyo kino kyekisemba yaani omulala buli alina ekyokubiri nga kyekino Kyagulanyi watugamba ebintu bino bigenda kubeera mu layini ebisanja ebyo terigamba nti kiri kyali tutandika kino at least bwe mugaana ne bwanajja nga weenaalemu nga yeesimbye kwabo nsigala nga muwoyo noono abatakyalina makulu abaweddeko awo nja kuwagira oweenaalemu ngambe kigalo Malende ng'ojjanga sigaa kigalo kaya kati Nkeretanyigo wamutegeera byayogera mu kulayira mu kulonda sipiika ekololo namwagala mwawo naye waliwo ekizibu ekiri awo ate bwe yavaayo nabaako statement endala z'akola ze saategeera
Kapiki kani kali mu kkubo. Akyaliko omusajja Kwetuli. Nkeretani yakola atya? Nkeretani yagamba abadde azze okulonda kandidenti we naye tamusanze mu bintu bino. Kale yankolerayo ekyakabe nti yayatulira omukulu ebintu nga bwe tubyogera. Nti tuzze tubagamba nti ebirungi byonna biri mu bano. Kati ye bwe yatunulatunula musajja wattu yalabanga sodo yabulayo mutuufu. Ekyo yali mutuufu. N'agamba era n'olwekyo naye mu kukudaala ye yali mutuufu yakyogera nga ensomesa bali nga okudaala. N'agamba kati ssebo nsaba ne sodo bamuwe yabulayo. Bamuwe obwa deputy. Bamuwe obwa deputy. Family ebiringa yakola ki? Yasasa yasekamu kati ne wali. N'essanyu ne bamala ne bali mujjako. Ekyo ekintu kizze kituuka ku bantu. Kyatuuka ku Kalangwa. Bobi Wine n'agamba mwami Kalangwa nsanyusa okukulaba. Kalangwa nange ssebo mu sekendi 5-4 nga takyaseka. Ng'anyiize. Kale ne Mwai Museveni bwe yawulira ng'onaawaana. Nkwebaza Mr. President. Mwai Museveni n'agamba omwana kyekyo. Omwana aleese ekintu. Agenda okuwulira ng'omwana kati wabula Nkiritani kyotaddamu kwogera mu bino bya mu sitayiro. Abantu babuulira amazima wa we tulaga kabulaazi. N'oyo nno kyaliwa ng'enjogera naye ku Nkeretani. Kyaliwo. Nkeretani. Banga muvubuka mugagga nnyo. Muvubuka muyiiya. Ali mu katenize ezo biki businessman. Keekoledde bakasajja. Oyo yabba kateni ez'obukadde obuwumbi obusatu. Byali bya mboozi. Bya bufuzi ebyo. Obuwumbi busatu. N'agenda mu kkomera ne bamusiba. Kakati kale Nkiritani bw'ogenda bw'oti tuyinza okweyongerayo gwezzaako gwe tulina kati. Atambulira awo wadde abamu tebamutegeera. Ali awo tujja mutegeera. Bajja mutegeera mpola. Njagala ne Naggwedde muwulireko. Naggwedde banawe omwagala Mama Kayunga. Mama Kayunga omwagadde. Naggwedde ye mwagala yansanyusa dda. Alina ekikonfidde bambi mukazi wa Twandulu Muwonge yamubba akalolwe. Nendaba Naggwedde n'amaanyi ge yateekawo mukazi wattu naye yaguma. Nye Katonda ono talyanguzi Naggwedde wali oyagala magulu. Bali ne bakuwaate kati nte nnamba. Mpulira. Olaba Katonda mumuwa akasambi ne baganira akasambi. Kati ayina nte. Nte namba. Yankwagaliza wamma. Mubaka mukyala ne mu kabineti bamuwadde ekifo. Naggwedde mukozi nze namulabirawo sijja kulimba. Nkugasse ku basatu. Naggwedde. Naye lwaki musekerera abafudde? Basekerera famire y'omugenzi Kalangwa. Basekerera omugenzi Kalangwa. Ekyo kitandika butandisi. Ekitali kirungi. Kitandise. Omwana n'avaayo omu ku bafamire. N'agamba museka nayo n'alina amataka. Ono mulumbe tetusonze. Buli kimu kitambula bulungi. Kirungi omwana yali mugezi. Waliwo omuntu ayinza okukulabisa mu mikolo. N'ogamba naye situsentya mu katebe okgenda. Obaako ne bye weekwasa ng'omuntu togenda otyo. Naawe nkwebaza owa famire eyo ekikonfide ekyo. Naye kati nga bwe nagamba ku Sabbi ne ŋŋamba oyo yalina kufa. Olw'ebyo bye yakola. Bizze birabibwanga lwatubwa. Kalangwa ng'ate ente eziri ebintu by'abantu. N'owulira nti yasengudde ekyalo Kiramba Nantaba yatuuka n'okkuba essimu ng'akubira Mwai Museveni amuyambe ku Kalangwa. Ne bigaano. Kakati omukisa abantu gwe bafunye kwe kulaba Kalangwa ng'afudde. Bakole ki? Kati tulina n'abalala bangi. Part after part tumala eno nga tugendamu mpulira ne Ssebalu kyekyo. Naye nze simuyinaako mbwa. Ssebalu simuyinaako mbwa. Si byangu okunyiga kubawo obesaala zensabe wa Maria zisalawo mbukambwe. Katonda nga munyiivu. Naye nga kisigala kiri nti ye afudde tasalibwa musango. Biba bikomye ku nsi. Yireka. Naye mu ggulu gye guli omusango. Ebyawandiikibwa bitutiisiza ddala bitugamba bw'oteeyisa bulungi ku nsi. Ensi
ku ggulu bali kulamula ate n'emisango gya wano gisaliddwa nga si mituufu era tugirinda mu ggulu. Abalamuzi bagisala bufu, bannaddiini nabo tebakyayina ddiini bali mu byabwe. Kakati ffe tusigazizza Mukama Katonda era kyova olaba nsaba maama Mary ensonga zange azintuusiza eri mu mwana we osanga ebintu bino binaggwa. Nubianiri yayingidde office Butongole. Namulabye ng'agiggula. Yarayidde yanyumye. Nubianiri. Ntali wange kyakabika bulaze gombola namulabye. Era ojja kundaba nga ngenzeeyo mu office. Nogendayokko. Njagendayo mulabye. Nubianiri. Musajja wange. Sajja mukakamu. Nengamba bannaye kati naye ekituufu onoonya kyojja ku Nubianiri ekikunyiiza mu nsi eno nekikubula. Ebbanga lye mmaze n'omulenzi oyo sirabanko Nubianiri ng'anyiiza. Wabula ate nsinze kulaba bamunyiiza. Ye tanyiiza banyiiza munyiiza ate era bw'omunyiiza Nubianiri ekyo ng'akita. Ate mangu ensonga. Naye kati kigenda kuba kiti eno mu byobufuzi nga bazoganya abantu politics abantu nga boogera. Osanga awo wanaaviira neera Nubianiri toyinza mmuwangula. Tosobola. Kakati ate kagenza awo gwe bala ebisanja bye bibiri. Bade manyi kimu adde wali nga bali mwezi we yakikola. Bw'anaaba ayagadde. Parliamenti meeyo oba ate kati bw'oba bali mwezi yakikola bw'ati. Ate ono yayinza okukikola bulala n'ajjira ddala wali. N'asigala awo. N'ajja wali mu Parliamenti. N'ajja wano mu Parliamenti n'asooka abeera. Kati tugenda kusinziira ku buweereza bwo ssebo Mr. Nubianiri. Tulyoke tukube ekikopo nga tukusindika wali kati. Ku lukiiko olukulu olw'eggwanga. Bakuweerewo kapyata. Tuyinza n'omukwasa mu struggle. N'atukulembera. Ate nakyo kubanga y'omu ku bannannyini struggle gamba wulira Nubian y'omu ku bapika omwami oli tewaaye genda ye yamupika azagamba gwe nno gwe kasajja gwe konandeka mu bintu bino nga Bobi Wine yaga Nubian wantwala waka naye n'oligeza n'ondeka wano kati kyendowooza ndowooza Bobi Wine anaamala n'agamba akati mbakwasizza ono Nubian waali ate era tujja kuwagamu ese baali bamuwoozi ojja tuwulira ggwe ese ggwe tuleeta Nubian tayogera mingi tumuga taata sirika twogerewo nga musindika kintu kya Nubian kanya kyakubeera wali nga tugamba bugambi oyo ne mwoza afuna bababa essaawa natwalira ba Nubian nga yakulembedde Pulezidenti n'ayogeramu kale n'agamba okusinziira embeera ebiri nga bwe siri mu ggwanga Nubian jangu okwatamu kintu ate oyo Nubian nno gwe omulaba nti musirise abantu b'embombo mwaliddamu ne muba b'amaanyi mulala asalawo agabo batufa kati gwe raba ebyali mu Arua Nubian yabaawo munnaye abeerawo ne mu mmotoka eyo yaliwo mulamu akavuyo konna kazze kabeerawo nga bakambwe nnyo Nubianiri y'omu ku bagamba tuyita yamugawa Bobi aba alimu kano mwana waliwo olwaba ayagala owizidrowingamu n'agamba mwana niye Nubian gagamba awo mwana abaana babakuba nnyo oli yagira n'agamba ono n'amugamba teri mutiitiizi yali akulembedde tugende tulumbe nze ngenda ogivuga Nubianiri n'akwata enkata n'aginyoola tewabiraba mu Arua yali avuga genda wano gye baabajja simanye ekalangala ani yali mu mmotoka eyo ewantu ewasinga wonna ewabadde ewazibu Nubianiri yagenda avuga emmotoka eyo gw'olowooza lwaki so tetumulaba ng'omusajja kubanga badriva abalala asobola ogaane mwana gwe bayinza okukuleka naye nze ne Nubianiri ne Yasini Kawuma be bayinalo so tetumulabira awo ne tulowooza nti musajja just kyali gwe tomulaba kusirika era lwe bali mutulayirira wano ne batugamba yoyo nga Seya bwe yagamba n'agamba ndagidde ne Bobi Wine kaaliragira n'agamba Nubian nga nasimba ku muwoozi nga tulumba twogere ku baminisita baffe abapya be tuyina abammwe abanuupu abo bammwe
wadde era nabo batuyamba nti bacheckinga government mu bintu ebimu ebibate bitambudde bulungi mu sectors ez'enjawulo naye nga twogere ku bano bano abavunaanyizibwako gavumenti be yalonze abafu ab'ekisiikirize badde wali ab'ekisiikirize basooke badde wali kiwulidde ekisiikirize katutunuulire bano abaliko Balamu yagudde mu bifo yakyuse n'ava mu ministry ya gender ne bamuzza eno mu ya local gavumenti ez'ebitundu Balamu kati yakituddemu ne bamuwa n'ennammere ennammere watugamba wano agenda funa obwa minisita nze mmanyi be baagala nze mba mmanyi lwaki walowooza nti nammere agenda funa ekya minisita mwe Museveni afa nnyo kuba muyambyeko mu kaseera akazibu akaseera nammere amuyambye kati golooza Balamu yakola ki Balamu yategekanga talina kye yakola wabula Balamu ayewo omubiri ng'akaliro tulina kangi akasannyalaze ng'ebimutomera byonna tatya ng'asobola okuwa mwe Museveni ne banne ekikonfidenti bagamba litubategeera gwe temukola ki be bamu ku babadde batulwanyisa kati bw'otunuulira nammere golooza ekifo bakimuwadde nti yakola bulungi abadde akola ng'ani yazze mubaka mupya w'e Masaka olwatuuse ng'omubaka omupya ne bamuwa kakati Buganda musanyuke ab'ebuddu bannamasaka ajja kukubawo eggambo baate bwagenda mu maaso ga kabaka ne bannange nammere sitooka opya sitooka opya efuniddewo n'ekifo waliwo abaluddeyo tebakirabako mukole ekintu kyekimu nga nammere kye yakola kitya omanyi bw'afayise naffe ggwe n'afayita n'abantu ng'atukakkanya afuba nnyo okukakkanya ono n'akakkanya n'akola atya nabba n'akalulu kati bw'oyitawo ku maanyi ago nga bwe yamula Mwai Museveni n'agawo no nammere gavumenti ya Mwai Museveni baagala nnyo abantu bwe bati ab'amaanyi kyekino kyenvuddeko nga ga nti olwaleero n'ab'omu ghetto ababadde basinga okuba abakyamu olwaleero bali success golooza kiva kuki kyeyoleka lwatu nti alwanyisa abamutawaanya gwe ng'ofuba nnyo okulaba nti tusigalawo oyina ekifo Balamu oleete nammere naye nali nagamba negamba sipiika bwadda Ssekoko bajja kiwa nammere naye kati okulabisa kuli mu levu ne tekiniiki kakati nammere bamuwadde nga yakajja ne mu Buganda tubadde tusigazizaayo mu ministry tubadde tuyina mwebali nno kati kambuuze Katumba Wamala muki si waffe minisita wa wakisi simanyi ebyo bireke tunula gwe we baatadde oli Katumba Wamala yakifuna lumu bw'ati gw'omanye ebbanga lyamazaawo ono omukazi yazze omulundi gumu naye ebigambo byabadde akubawo ggwe ayinza n'okuba omukazi omu nga ye yayamba ku Kanyerugaba okuba nti sipiika bamunyalisa mu sitayire eyo kubanga nzize ndaba n'ezi vidiyo ng'ono agamba my mom she's cooking nga bali eri bafumba bali eri today she's the one going to cook ng'ona nammere nga balina sipiika naggulawo amaka sipiika najja babeera bonna amusoma kati yamuwaayo naye nga neera wadde yamuwaayo ebisente biri tebyabadde bya sipiika ebyo si bya sipiika ebyo birina gye byavudde birala bwe kiba bwe kityo nga buli kiba kitegeeza buli minisita wa Mwai Museveni oba alina ekifo waalibe balina sente z'eggwanga zonna konteyina ziri eyo ono yekka bwe tugaa nti zize ffenna bannayuganda ne tukkiriza bakyaliko mu maka ga Nabbanja bayinza osangayo ekisinga Prime Minister yeebazizza ekifo kye yazzemu n'akifuna Prime Minister Maama Nabbanja akoze emirimu omulabye mirimu kinno gwe gy'osanyukira gy'ogaja emirimu gy'okumwogeza ebitagatta John Bosco Kibalama tumumanyi enkeera naga simumanyi simumanyi simulabanga nako mmwe temumpayiriza kakati ono abawa bagumira akaliro mukazi ng'agumya oyo naganze banna mundeke simumanyi nagamba aba banno
naye bannange Nabbanja ko Bobi Wine era naawe omulaba ne Bobi Wine azaayisangamu Nabbanja eggaali nga mbeera ayagala abantu ng'abo naye ekikazi kyattu kikoze bambi bambi kigomba ate baku byakoze nti aweereza abantu wano bakuwa ekifo just okusanyusa naye nga nannyini ekifo yakikuwadde yakikoleramu nze yampadde tamanyi kyenkola siina nagenda mu paalamenti yali mpadde ekyange wano ekyobwobulimi jjako ebbali okole ku likodi Amini yabikolanga yagamba tulina minisita omukyala oli mu nsi yonna ffe tulina baminisita abakyala omukyala wuuno n'amuwa ogufa ogw'amaanyi kakati naawe kolanga Obote bwe yatumya omusajja ku Maluwa oba nange ontumya mu Kayaga ntumyoge ali Makindi anywanjaga mugende mundeetere Kabaaya muwa minisita naye Kabaaya ku kyannammere tolowoozaamu nti pulezidenti yabadde wa mazima eri musajja we Ssempijja kuba yali mu ministry yalina MP kati takyali kati Ssempijja yazaala ono omukyala yazaala nammere kati takyali mu ministry yamugjamu nembe wa MP bamukubye kano kankere kakati ate wa Moses Ali bakoze bataye lwaki tebamugjeyo ati balete mutabani we naye bamuwe bamuwadde obwa minisita ne ono ani Yesamu Kuteesa naye bwe bamugjeyo balese eggwanga liwedde kati mutabani wa Moses Ali bamuwadde obwa minisita mugumu ye kamusabire kikusaana okkiriza obuswavu bwonna obuli buzeri famire yammwe eswadde nnyo kakati n'abalaba eyo bawala abo baganda baga wuuyo muwala wa Moses Ali bano bamutuuza mu maaso ye serebu waabwe kati akatambaala njagala bamuwe kayero twagala nnyo ekibiina ekyo ono yatunda kati era yalanga NRM buli wamu Moses Ali abaana bano ne bagumirwa ne baguma embeera eyo ey'okuswaza kitaabwe nabo nga baswala mu nsi ey'abategeevu n'alisuubidde omwami oyo okuba nti aweebwa buli kimu ne mutamuteekako buvunaanyizibwa bulala okuggyako nga mutugamba kisiikirize weekiri kijja kubeeraawo naye nga mwe muba mulaba nti okumusasula muyina kumubeezaawo si kirungi sikiriziganya nakyo ayinza okuba naye ayagala bbeera tayagala takyasobola nakwogera kikyayagala wabula nga abayogera ffe tulina okumwogerera ne tugamba omusajja mumuwummuze famire ye kakkane ebe nga teswazibwa etyo naye ekirungi kye nalabye abaana baabamu ku babadde abakulembeze mu NRM abazze mu byobufuzi baabawadde anti kyekyo ekiganya obuweereza okutuuka ku bantu tewali buweereza bugakutuuka ku bantu nga gw'oli ku bafamire n'abaŋŋanda nti ono yaliko mu ofiisi eno tomanyi n'oli bwakola ate omusitudde omuleesi abaliwo abamanyi okukola obagaanyi eva wano bya mukwano n'obugagga buli mu mikwano ebirungi byonna biri mu mikwano Kiritani kyeyabaddeko kivudde mu famire y'ono kiyingidde mu famire ezimuwagira kati tugenda kukola tuti kati waliwo abataafunidde ddala n'oyo ataafunye yamulabye nti teyasobola kumulwanirira mu kaseera akazibu tubadde mu lutalo ate olutalo olutannabu Anita Amongo yabadde akulira ziiraale za pulezidenti ze tubaddemu ate aliko Sankison akyakwagaza ki kati akyakwagaza ki mwe Museveni bwe bamala okukuteeba omupiira ye tebannamuwa gwe nga okugoba genda olabe mu baayina nga bayina Sankison tebayina bifo kati Anita alina kudda mu parliament nga Kambuza akyakulira amakomera y'omu manyi mwogezi gwe mbuulira akyayali akulira amakomera yeera oweruweru ebyamutuukako n'oweru n'agenda gwe buli gwe bawa Sankison nga mwami Museveni gwakugoba tokyalina makulu wabula kyasobola okuyambako akukola nga Simeewo Nsubuga okyamuwulira omukulu Simeewo Nsubuga yali minisita byonna yabituukako olwaleero alina gyali eyo mu human rights ali ne maama ono ani Munangadi
oba akola ngani takyasobola ne gwali naye talina buyinza agamba bannange munsaasire mukazi wattu. So kati Anita agenda mu bifo kye byasigaddewaawo kuba ne Kristi yaba smart presidential advisor tebeetaaga na bifo magogo mugagga eza Uganda Crane ez'empiira zonna baziina balina ssente bifo byaki ebifo baagala bantu bagenda kukola kati tulina bantu kyova olaba nze nja kgenda wa Maria ku makya lwaggulu eggwanga lifuuse ly'abamikwano na baŋŋanda noona abibawo naye tumulinako okumwemulugunyako emirundi mingi olumu kye tuva tugamba oba toli waawano ne tuga oba toli waawano totwagaliza bwagaliza tosobola kujja oli gwe n'omuleeta buleesi nti nga talina busobozi ffe tubadde tugenda kati gye bujja mu gavumenti eyaffe tujja kugamba abantu beerondera abantu abo tubakubeko akalulu nga ne minisita bamukubako akalulu tumukubeko akalulu mbona asaanidde batasaanidde tasaanidde oba tasaanidde tuyinza okufuna ekibuuzo ekiva mu bantu beebukeddeyo eyo singa baatugamba dde ono tasaana kuba minisita ono tasaana kuba kino we mumutadde ne tetuwa bantu budde obwo oba kyansi eyo abantu bali mu bitundu byabwe eyo mu constituency zaabwe nga banyigirizibwa nga minisita tumulaba wano nga minisita naye nga Gundi yaviiriddemu awo ono gwe wagamba nti Bobi Wine akusiiyeewa yani Nsibambi ataafune ki kwe kwegatta ku NRM yaviiriddemu nga tafunye wadde ataafune ki amumanyi nti oyo kaakati nange ajja kumpitamu yabeerako eri n'agenda eno n'akola ati gwe yaliddemu olukwe muganda we byonna abimanyi n'ayingira NRM nga buli omu amanyi Nsibambi agenda kubanga afuna wa minisita eyo enkola y'oli ne biru yagibaddemu eno simanyi eyo enkola eyo ya mwami ono ng'ayagala okuvunza obulungi akikukola musuuza ne bakikola gundi abayimbi ne musigala nga muli awo mutunula nga naye kibatta mukiraba kakati ye bw'atyo bw'asuula abantu kati mmwe mumulabanga abaagaliza n'agamba ono waali nti tumwagala naye nga tamwagala just alabisa mmwe nti Buganda mbaleetedde nammere wuuyo mwe mugamba agira bino naye mujja kumutwala n'ewa Kabaka mwe mubadde mugamba awemula kati tugamulengera nga afukamidde mu Gomesi nze nkubuulidde nga n'emmengo Katikkiro agamba yes Joyce Sebugwawo neyakoze ati bamuwadde yasigaddewo awo abeera awo yasigaddewo ne bo tebawummulako bajja kuwummula bakyawo Ameriya bamwongeddeyo akadde oyo yasigadde ku kya kale singa bampeeredde oyo omukyalo obwawe kale weenaale kozi Ameriya yali ku minisitule yaki yali Jeno Katumba we yali nze Ameriya mwana nze simuyinaako tabbu wadde weenaaleemu okusinziira ku byempulira ebiva mu constituency yali wa makolero minisita w'amakolero Ameriya kyambadde nga sinnatuuka eyo nze nsinziira ku biri ng'ali mu constituency ye ng'abantu bagamba obulumi bututta nga baleese irudamaani naye bazzeemu ne bakikola kale nze siri weenaaleemu naye omukazi oyo byempulira ebifuluma eyo binzizaamu amaanyi ne ŋŋamba wadde kikabeere yange naye mbadde njagala bamuwe naye si mu bubi Ameriya kyambadde naye kansuubire wajja kubaawo enkyukakyuka ebya Museveni obimanyi asobola okudda nno n'agamba wano twatunuddeyo ng'asinziira ku byange bye ŋŋamba n'agamba so bannange tubayozaayoza baminisita be bawadde ne babataafunye tebakoze eki twali tumanyi bampuuga bagenda yitiramu awo abantu babyogeranga nti mbuuga ayinza okugira mu minisitule egundi bayinza okumuwa ogufu teriwo opposition leero yalabikidde wantu wonna bwe twalaba baminisita nakiwala kiyingi nti wuuyo bamuwadde abadde mu DP leero tewali sanga yabafunamu obuzibu bamujjonkera Mawu ye yasigadde mu kintu era bonna babadde bakolagana Mawu musajja we ye alifiira awo kale n'okozesa abantu generation zonna obulamu bw'abavubuka ne mubuzannyiramu eyo generation nevaawo nga terina kyefunye ne baddawo kati Mawu ali mu generation 3 azikutte naye nga byayogera bya bulimba nga ne byagambwa Museveni bakimanyi bulungi bya bulimba